Oli kuwanda boyuji Bobi Wine atabuse nava mu mbeera naraki nabyo mbikuleetedde ate ye Eddy Kenzo kigambibwa yandibanga yafunisizza karokasiita olubuto nabyo mbikuleetedde Martha Mukisa n'ebya bazabaza nabyo tobisubwa wamu n'ebya Eddy yawe si birungi yandisibibwa naraki nabyo mbikuleetedde ate ko akatambi ak'obuseegu akaziza Zioni nako nkakuleetedde n'amalala agasingakaawo togasubwa nga tuneeyongerayo mbadde nkusaba ompere video no ka like tusobole okweyongerayo nawe ate na subscribinga tukusaba o subscribing nga tunerabira ba sponsor baffe ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano majjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi wamu ne Haji Kivumbi nga ayina obubaka bwagenda okutuusaako tumale tweyongerayo n'amawulire gaffe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bwe ali ku mukutu guno gwolaba simulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi endwadde eziganya okuwonesa tegere ate bo ab'e Masaka bakisusizza oluvannyuma lwa Chosenbeck ye ogendako e California ye wuuno kati n'Oluganda takyalumanyi era ngenda kuwa ka video gwe omwewulirireko kubanga ye kirabika Oluganda takyayagala dwogera. Are you really from Masaka? Oh, what you saying? Are you from Masaka? From Masaka? You mean Masaka? Yeah, Masaka yo. I'm from Masaka, yeah, but I'm from California right now. So don't mind my accent. Ate ebyo nga tubitadde ebbali kyo kigambibwa nti ye tata Amal yandiza ku Amal essaawa yonna oluvannyuma lw'okuba nga kigambibwa mbu ye karokasiita ali lubuto lwe era nga bano ababiri balabikiddwako mu kavidiyo akamu akali okutambula ku social media nga kigambibwa mbu ye Eddy Kenzo yabadde aweeweeta lubuto lwa karokasiita era essaawa zonna agenda muzaalira omwana. Nga emabega kawo wekibadde kigambibwa mbu ye Eddy Kenzo ne karokasiita babadde nga bapepeya bonna kyandibanga results zabadde za lubuto era tujja kuba tukuleetera ebisingakaawo ebinaaba bikwatagana ku bano ababiri. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Aziza Zioni ne Wana Welba ebifaananyi byabwe biri kutambula ku social media era nga kigambibwa bano ababiri balabikiddwako mu kavidiyo akamu nga bakola ebintu ebyesitaza era nga kano kavidiyo sigenda sobola kakuwa olw'ensonga za YouTube naye oba okagala osobola okutu inboxinga kawo ku namba yaffe eri awo esembyayo 51. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Bobi Wine avuddeyo olunaku olwaleero n'abako vidiyo gy'atukoledde era nga video yebadde advisinga ye agambye nti bwe twalinga tukula batuyigirizanga nga batugamba omuntu ne waba abadde mubi ku nsi naye waafa tuteeka okumwogerako ebirungi ate ennaku zino ekikyuseemu ye Bobi Wine agambye nti omuntu tulina mwogerako mazima gwe nini nakyo kye yakola nga akyali mulamu tulekeraawo okubikiriza abantu ababi abantu basobole okuyiga okweyisa obulungi nawe ngenda bikuwa obyewulirireko nga ye Bobi Wine abyeyogerera tumale twengere n'amawulire gaffe amalala. Batukuza batuyigiriza nti omuntu bwafa tulina mwogerako birungi byereere oyo omuntu afudde ne bwaba nga abadde muntu mubi nnyo nze nduuza kyekiseera tukyuseemu ku nkola tulekerawo okulimbagana n'okwekiriranya. Omuntu omubi abeera muntu mubi oba mufu oba mulamu era tulina mwogerako ekyo kyennyini ekituufu oba mulamu oba mufu. Abantu balina okuyiga okweyisa obulungi nga bakyali balamu tusobole okuboogerako ebirungi nga bamaze okufa. That is real life. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Eddy yawe abangi gwe mumanyi nga muganda wa Bobi Wine kizuukiddwa nti waliwo omuwala ye avuddeyo na complaining ono omuwala acomplaininze nga agamba nti bano ababiri bakola korabo ey'oluyimba naye kino nga kyo Eddy yawe yakikweka olw'ensonga ye Eddy yawe yasabanga ono omuwala ebintu naye nga ono omuwala ye talagaawo sayini yonna eraga nti ye anaamuwa ku bintu. Ekyanyiza Eddy yawe ye n'asalawo oluyimba alutunde era nga ono omuwala bambi ye avuddeyo nga yeekubira omulanga nawe kambikuwe obyewulirireko nga ye abyeyogereramu balekwe kumira kuwanda boyuji tubagala nnyo omukama abatukuumire. Naddala n'angamba kakkana biki muntu matata nga kiyita siasa muntu akubya siasa wa siasa
wa siasa tata wange yakiyita siasa omusajja akukubisa siasa omuntu akukubisa siasa nga kuzannyira kuno we batakuteeka we bate kwegamba okufuna kyayagala ng'ajja kutwala mu mayiro akutwale nga bw'ayagala paka waalifuna kyayagala eddy mugezi tajja kubamira mangu eba tajja kwogereze kati nze namulwisa namugambirawo nomugamba nze namugamba amaani oba olimba olumpa lwagala kwebakana nga not that kind of person kitegeera by then even nemuganda omugamba omanyi nze ndi musiyazi nangamba just kumwejjako kitegeera naye sebo ate nowe namugamba ekyo yabeerezaamu nagamba kirabika tofunanga musajja agira jangu ogezeeko nze ebyo ebintu by'ekisiru bwe bityo maani tijangu ogezeeko nze simanya ani ye yakusookako ye yakwonoona kati recently before even I came to Uganda nali natera okujja nga nsindikira message nagamba naye gwe lwaki weewulira kyenyo bwe wabaayo omuntu nga olina ky'ommanja oba nga wali ompoze ku ssente njagala nkozesa omukisa guno okutegeeza nti mukwano sigenda kusasula iye sigenda kukusasula mulekerawo okummalako emirembe nina nange ebizibu byange ebimmala era bw'oba obulira nga kikoze bubi nnyo mbadde nkusaba ombulooki ngenze tomalaako ddembe lya bwebange okiwulidde nyimba obulungi nyimba okulabika obulungi n'okusasula mwe muli nsasula ki owange era we wabeerayo omuntu yenna alabika obulungi nga nze ng'oli musasuzi munnange otuswazizza nnyo omuntu alabika obulungi abeera mulyazaamaanyi omuntu alabika obulungi tasasula naye nga njagala kubategeeza mikwano nti siina gwe ngenda kusimba yadde empeke y'olwataano mulekerawo okummanja